ensonga olunaku olwaleero nyina abakulu babiri bannabyemizannyo ate era bannabyanjigiriza. Twagala tutunulire ennyo ensonga y'ebyemizannyo ate nga tutunulira n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyamazima kiri nti ebimu ku biruma bannayuganda ebiruma Uganda ly'ebbula ly'emirimu naye nga lisinga kubeera mu bavubuka, naye abavubuka bayinza kukola kiki ekirala. Bw'ogenda okunoonya emirimu ebiseera ebisinga obungi bakubuuza wasoma ki era obukugu bwo buliwa. Ebiseera ebisinga obungi weesiŋŋaana nti omuvubuka eyakamala okusoma taba ne experience yonna, ekyo kimujjako n'atafuna mulimu ne bw'aba nga asomye ng'alina degree ye era abeera unemployed okumala ebbanga eriwera. Naye ekintu ekisinga okubeera ekikulu ekitaagala kubuuza olina degree ki kiyinza okubeera nga kyebyemizannyo. Ate baagala experience naye olina osobola okuyitawo. Njagala tutunule aspect eno olw'okuba nti n'ebyekusoma bikulu academics nakyo kikulu era oyambiddwa nnyo. Ndabye abantu ekimu ku kiyambye Edgar Watson okubeera CEO wa FUFA ng'ate ayingiddeyo olwa byamizannyo. It is the academic qualifications ezimugatako oba oli awo. Naye njagala katunyo tukome wano nti tuyinza tutekata okuincorporatinga ebyenjigiriza nga bwe tugamba nti minisitule yaffe ya byanjigiriza n'emizannyo byonna ne bitambulira wamu nga tubiwa essira okuviira ddala ku mwana bw'ayingira mu nasale paka omwana bw'atuuka ku university. Obala nnyo ensonga eyo. Tunakutuuka ku nsonga eyo njala kugamba ekigambo kiri kimu nga naakazaalibwa information gye nfunako ne before myaka gya taata waffe gavumenti zakolanga zitya okufuna ab'emizannyo b'obuta late akibwa. Yes. Institutions like prison, police, UPDF, under the Ministry of Defense, they have got the chieftains of education and sports in all those areas. Bare minimum senior 4. Police, most athletes, police. The prisons. The prisons. Abebikonde, UPDF. Government. Now also wogana ndeka okusente ofune abana banje bavude mu ghetto bavude bayingira awo ngovude kwacho tugenze corporate companies entities NIC, Bank of Uganda, NSSF, NIC, Leire, Umeme namwe give back to the community je mujja mu busawa mujja mu musoro buli sawa namate musoro ku team is really competent enough. Government can give a waiver ku bantu abo to employ these young people who can do other areas. Check it out. Universities, private institutions have come through with scholarships. Next scholarship mwana wa gundi. Owango mwana mulungi. Chovola bababuliyeko. Nsa Mukama Katonda ayongereko Professor Badru Kateregga. Amongereye emyaka wa Kampala University. Award the sports priority. Ngatawa amandi jangu sasoyeko ka extra percentage for sports. I know Nkumba University is doing it, VU is doing it. Makaya used to do long time ago. Makaya chikola nnyo kati ekendeze zaako chambo gumubani mutwe opportunities zino. Ogambye ekintu kiri nti kyogedde nti no how education ejjetya kirabo bwabanga mulungi mu netball asofuna informal education nga first certificate mu coaching mu umpiring mu netball jategeera batunyi byavudde awo bakoze courses bakoze Hungary bakoze Germany bakoze everywhere taina kuba taina degree mo aspect endala so mu education eno afune yebyemizannyo education eyo kubanga nairi under Ministry of Education and Sports upskill baker in management of sports jenjaga agenda mu interest tonga masogere ku University of degree of diploma oyo ko managing mpa chenjaga ukimanyi nti baker mulungi mu basketball mwaveniza za courses ezenjawulo mukyayagala ajja kumanaginga ekintu kyayagala kitekemu omutima akole 80% we work because of passion. Osobola kuba ng'oyagala okukola n'obanga olwa Buganda kyekituufu tegere nti beka ndi mu Kampala Central njagala kubanga mwenzadde mwenkulire mwenkaddiidde nti kirabo wagamba nakawa wano wenkulidde I must make an impact mpa chance nti n'informal sector yange you've empowered me mpa opportunity okusavinga nebona kanti banga sina degree so ebyemizannyo tubitwalire mu informal sector kind of it is very okay kubanga ngambe abasinga ogaga mu sports globally kati ya kugabe
waliwo abafunye ranks mu magye ne mu poliisi basoma bitabo biri byoyogeddeko bangudde god president nabawa good president nagaba ranks wanene azigabe nga president olwa golodi gyafunye mu kitegeeza nti kati waali balina bafuga bali wansi abamulabirako olaba nti abantu bajje ku street abantu bajje mu kyalo bajje agamba nange ni musozi erigoni kanteekemu amaanyi olina kyoleese katono nnyo simanyi idea kirabo simanyi bona ogikozesa toli wa Kampala yonna ofokasinze nnyo nakawa I don't know when nakawa liyo street kids abana nabo ku nguudo and all that but tunabinya ku gundi ku nguudo zenga bagala bona okimanyi nti oyinza okumalawo abaana ku street bokozesa ebyemizannyo. Nze mu ndowooza yange njagala ng'abazadde nga gavumenti ng'abakulembeze tutegeere nti ebiseera byakyuka tetukyali mu mbeera eri enkadde ebiseera si bire byedda economy wali virgin yes economy eri crowded kitegeeza omuntu okufuna ssente yeetaaga kubanga alina akantu kensusso kasinga abalala kamanyi so sijja kwogera nnyo ku byemizannyo byokka wabula njagala kutegeeza abazadde nti omwana wo oyina omwemparingo okulaba nti waliwo ekintu kirala kyamanyi aside from education ekigatta ku kino education yeetaagisa nnyo eyamba omwana kumanaginga talent yonna gy'alina eyamba omwana kumanaginga skill yonna gy'alina nze mmanyi abagagga mu downtown abalina obuwumbi n'obuwumbi mu banka n'addayo ndeje n'asoma university okulaba nti accountant we tamubye. Yes. So n'okulwekyo tamubye emisolo naye ng'amaze kukola ssente azirina. Tulemwe kuteeka ku bbali ekintu kya formal education kikulu naye ate tekimala. Nze nsomye ebitabo byonna mbimazeeyo. Nina postgraduate, nina certificate, nina CFA, a professional course. Yes. Naye tewali kintu kinyambye nga thinking outside the box. Ogamba nfunye ntya ssente mu economy eri competitive abagezi bangi abamanyi luzungu bangi naye nkoze ntya ssente ate nga siswala. Yes, kiri kyayogeddeko nti abantu balina okweraliikirira nti banandaba batya nze ayina ebitabo bino byonna nga nkola ekintu kya bulijjo. Yes, abantu balina oswala otya ekintu kikuyingiriza ssente. Nze nagenda nentwala ngamba nze njagala ssente si kitiibwa si ki nentandika okutunda biteeteeyi. Yes. Naye mu kutunda biteeteeyi buli muntu atunda biteeteeyi mu ggwanga lino buli ayina capital wa millions ne bwe ziba bbiri atandikawo edduuka ly'ebiteeteeyi naye nkoze ntya okulaba nti osobola okukola sales ezo buli mukyala yenna atunulira nze nentandika okubyeyambalira nenekubisa bifaananyi no posting ebifaananyi nembiposting abantu abamu ne bagamba o malaaya abalala ne boogera ebintu eby'enjawulo balange mwami wange amasimu ne bakuba amasimu omukyala ojja musobola oyo eyekubisa ebifaananyi owedde oyo bamututte naye nemugamba sales zange oziraba zakyuka kuva lwe nekubisa ebifaananyi kubanga abakyala abangi bagamba ekiteeteeyi kirungi naye kijja kufaanana kitya kunze so sijja kulwawo okwekyo agamba ate munange si kibi mukindeetere so n'okulwekyo nsaba abazadde omwana omuteeke mu nasale ne primary naye ku weekend mutegekereyo ebyokusoma ebyokufumba kuteiraringa nze bulijjo mama wange is a tailor. Yes. She's a tailor. Naye ekintu kyenejuza namusanga nga taileringa nga siyiga n'oganda okuyiga okutuga kyala no siyina budde obwo ebintu bingi by'okukola naye singa nayiga tailoring singa kati siri wano kitegeeza nti mu nteekateeka zino zonna